Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence ate ensonga za Mpuuga alina okulaba nga azimaliriza era alina okulaba nga Mpuuga ava ku bwakomishona weewaawo omukulu mukyala Speaker of Parliament Anita Among yalemeza Mathias Mpuuga Nsamba ku bwakomishona buno naye nga twongera okumujjukiza n'okumutegeeza tagenda kumalako na Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne bannayuganda abayana enkyukakyuka ne bannayuganda abafuba okulaba nga baagala Uganda eno etambule egende maaso era twongera okujjukiza mwami Mpuuga awamu ne mukyala we Anita Among nti bye bali mu kubala ne bali mu kweteekako ne mu kwesibako twongera obajjukiza nti byonna bagenda kuba babijjusa time egenda tuuka Mpuuga nga takyalina kyagamba nga ate Speaker Parliament eggwanga lya bunge mu kazibu ak'enjawulo ffe weetuli era tubirinza era tumanyi tujja birabako byonna ebintu ebituukawo byonna ebiriwo byonna tubirinze ate tulina essuubi nti buli kimu kye tulaba tujja kiraba ate tujja kulaba ebibala byakyo ate era tujja kuba basanyufu nga kituuseewo mwe mubaleke beerabise mubaleke bakole bye baagala mubaleke balowooze nti nno bategeera nnyo okusinga bannayuganda mubaleke balowooze abantu nti be bageze nnyo okusinga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mpuuga mumuleke mumuve nako temumuwa na budde bwammwe tetuddamu namuteeka ku birowoozo byaffe agenda kafiiringa yekka era agenda kuba akiwulira ffe tuli wano tuyinza okulaba nga Uganda yaffe ekyuka era nga tuyinza okulaba nga buli kimu kiteereera ddala nga bwe twagisaba oba nga tubadde tukisabirira ate nga tumaze buli omu okumugamba ekintu ekituufu kye tulina okukola nga bannayuganda era tusuubira nti Mathias Mpuuga awamu ne Speaker wa Parliament omukyala Anita Among abo nga mbalaba bajja tuuka akaseera buli kye bakola ate bakyejjuse ffe weetuli ne bannayuganda weebali era tubalinze Mpuuga ne Anita Among mwebale nnyo bye mukola naye mujja byejjusa kuba eno Uganda si yammwe ate Tereza lyagwamu embeteza wakati w'abakulembeze n'abakulemberwa abakulemberwa nga bagamba nti ffe tukooye omukago gwa EU tegulina kye gutugattako era tulina okugubuukamu mbagirawo wabula nga bba abakulembeze bagamba nti kikafuuwa omukago gwa EU tukyagwetaaga era tetuyinza kuguvaamu olw'okuba gavumenti ya Bungereza tekoma kuwulira buwulizi wabula n'okuwuliriza ekumanyi ng'eggwanga erifumbekeddemu demokulasiya kino kyawaliriza gavumenti okutegekawo akalulu ak'ekikunga akataali just kalulubululu wabula ekyali ekibuuzo ebibuuzo byali bibiri ku ballot paper tusigalemu oba tuveemu ebivudde mu kubala obululu bigenda okukuŋŋaanyizibwa nga tuveemu tekyali kibuuzo wabula efuuse ansa kino kyawaliriza Katikkiro wa Bungereza yaliko mu kiseera ekyo gwe baayitanga David Cameron okulekulira lwa nsonga tosobola kukulembera batuuze b'otafaanaganya nabo era b'otakwataganya nabo ndowooza era kya buvunaanyizibwa nnyo omukulembeze yenna okubanga akwataganya endowooza era ng'afaanaganya endowooza n'abo baakulembera kubanga bw'otakwataganya ndowooza na kufaanaganya ndowooza n'abo b'okulembera kizibu nnyo batuusaako obuweereza obwetaagisa lwa nsonga temukwataganya ndowooza era temufaanaganya ndowooza kya buvunaanyizibwa ng'abatuuze bwe tutafaanaganyizza ndowooza yadde zikwataganya beerondera omukulembeze banaakwataganya endowooza era be banaafaanaganya endowooza musajja wattu bw'atyo n'alekulira naye mu Uganda omukulembeze aba akyaleebuukana na gwakubba ssente ya muyi wa musolo ate ne bamutikka omulimu gw'okulondoola eyabbye ssente y'omuyi w'omusolo mbuulire enkima yatandika ddi okusala olw'ekibira ero si ku kyalo bw'ebaako ebeera n'olukiiko era olukiiko olwo lubeerako defense naye defense akyaleebuukana na gwakubba mmwanyi za mutuuze ate omuwadde obuvunaanyizibwa obw'okulondoola ababbi ente z'omutuuze mbuulira bw'anaatuuka eyo bali tebaamuweeka omunyago gw'oba omusolo gwa kimu kya 10 adda futyanke omusango kubanga walaba obwesimbu bwe butono nnyo ku byenfuna oba butono nnyo ku ssente era asobola okufuula ekikyamu ekituufu azironga azo omuwadde ssente era asobola okufuula ssente y'omuyi w'omusolo eyiye ng'omuntu mbuulira omuntu ekikulanga ekyo omuwootya omulimu oba omutikkootya obuvunaanyizibwa
okulondoola abantu abamufaanana, okulondoola abantu abalinga ye, okulondoola abantu abali mu kategore y'emu. Singa nkeera ku makya ne nkuteresa omutwalo gwange, togulaba nti mutono, naye singa ntuuka ogukusaba n'ondaga nti togulinaawo wagukozesezzaako, mba sikyasobola kwesigisa mitwalo 10. Olaba obwesimbu bwakubuze ku ssente entono, nkwesigisa ntya emitwalo 10. Mpuuga yaterebuka. Ekikulu Mpuuga oterebuka mangu. Ekikulu Mpuuga oterebuka mangu. Mpuuga yaterebuka ku bukadde 5. Mbuulira bw'anaabeera omwesimbu mu kulondoola obuwumbi 94. Bali abaatwala obuwumbi 94 wakirowoozezzaako nti singa bamuwaako akawumbi akamu tagenda futyanka. Bwe kibanga ddala tulondoola ssente ya muwi wa musolo nga kyekigendererwa, era nga paalamenti ewulira yali yagadde ssente y'omuwi w'omusolo eragibwe ensaasaanya bw'eba teriiwo, kampuni yonna gye yawa kontulakiti ey'okuzimba ekisaawe ky'e Namboole erina okurifandinga ssente. Wallahi Mpuuga si ye muntu omutuufu okulondoola ssente ezo, kubanga ababbi tebakubira babbi bannaabwe enduulu. Ate omubbi bw'anaakubira mubbi munne enduulu ne bamukwata, banaabeerawo abatuuze bamukozeemu ssanko bamwebunguludde, bali mu mwambaza bipiira, bali mu mukuba era bagenda kumwokya. Taagambe nti n'oyo bulijjo tubba naye. N'olwekyo kapa tebagikuumisa mata, embwa tebagikuumisa nnyama ne bweba tennagibbako. Naye kangeze sivumye, nkiddamu sivumye, mpadde kyakulabirako, kangeze Mpuuga mbwa. Embwa gye bayita Mpuuga tebakomye bukomi kirowooza nti esobola okubba ennyama, wabula emisana yabbye ennyama. Mbuulira ate ekiro ogikuumisa oti ekyoto ky'ennyama kw'oli mu gikalirira oba ekibani. Mpuuga kamuyite kapa atakoma bukomi, kuba kapa gye tumanyi nti esobola okubba amata, wabula nga yagabbyeko dda. Ate akawungeezi nga mmaze okkama, nfuna nti akasibu akampugula nga nnina okuvaawo mangu ne ŋŋaaka kapa eyo gira onkuumirako. Singa ssente zino Mpuuga azibba, sipiika gw'alina okukwatibwa, kubanga gwe wakuumisizza omubbi enva, gwe wakuumisizza embwa ennyama, gwe wakuumisizza kapa amata. Mu babaka bonna oba mu bukiiko bwonna bwe muyina mu setteeserezo, nga gwe mulabye asobola okulondoola ssente ezo mu bulambulukufu, ayina kubeera Mpuuga. Sooka weebuuzeemu, bano abaana abakyali abato tunaabasomesa batya nti enguzi nkyamu, ng'abali b'enguzi ate be batikka obuvunaanyizibwa obw'okulondoola abali b'enguzi abalala. Tuli mu kuzimba ggwanga ki? Ebiseera ebisinga otunuulira oyo Museveni nga yeererejja, muyige mwoyo gwa ggwanga, muyige mwoyo gwa ggwanga, n'ebirala n'ebirala. Abaana okuva obuto mubasomese mwoyo gwa ggwanga, naye ate abaana baffe balaba TV. Abaana baffe batuwulira nga twogera ku Bampuuga. Sooka ombuulire, omwana oyo ŋŋenda ntya muzimba mu mwoyo gwa ggwanga era okuba omukulembeze omulambulukufu, nga baalaba abali waggulu be yali tutte ng'ebyokulabirako. Abba ne bamukwata, tebamusiba, tebamuggyako kyabbye, wabula bamwongera bwongezi buvunaanyizibwa kunoonya babbi balala, ate nga ne mu kifo ekyo afuniramu ssente nnyingi nnyo okulondoola ababbi abalala. Mbuulira omwana oba omusiigidde kifaananyi ki nti omubbi ye Kabejja mu nsi yaffe Uganda. Mpuuga ekyokulekulira we kiba nga kyamukaluubirira, at least yalibaddewo nga Kiddofe, yalibaddewo nga Kimakolima, ng'ekifaananyi kumalako bumazi kisanja kye. Naye Mpuuga si ye muntu gw'okyasobola okutikka obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku lw'eggwanga. Mu Uganda MP bwabba mu paalamenti terina maanyi gamugoba. Kyokka nalabira juzi mu South Korea oba omwaka gwali gwa 2017 era still oba gwali gwa 2016, pulezidenti oyo omukyala so yajjako ne mu Uganda Museveni n'amutwala ekampiringisa.
yalabikira mu mivuyo gy'okkumpanya ssente y'omuwi w'omusolo oba egy'okulya enguzi paalamenti n'emukunkumula eggoye mu kibya nti eri paalamenti erina n'amaanyi ku executive wano paalamenti yo kennyini teyeeyinaako maanyi kugoba bammemba baayo ababeera babbi wabula amaanyi egoleseza kugubongera cepe za bubbi kubongera zi ranks mbuulira onookubiriza otya omusirikale w'eggwanga okuba omwesimbu obutalya nguzi obutakwata bantu ngeri ya mancholo olw'okuba balina ke bamuwaddeyo oba obutafutyanka misango olw'okuba eyaguzizza omuwawaabirwa alina ke yamuwaddeyo ng'atunuulira ba MP mubongera zi ranka mubongera zi cepe ne paalamenti eyo kansooke ngitwalemu ng'amagye mpuuga oluvannyuma lw'okumukwatira mu bubbi ate paalamenti eri kumwongeza zi ranka eri mu kumutikka zi cepe naye nga teweerabira nti mpuuga oyo eyabba obukadde 5 ne bamukwata ate ne bamwongeza bongeza cepe omusaala gwe oguli official nga sinnagattako zaalawense guli obukadde 3 naye gwe omusirikale ono gw'ogamba abeere muntu mulamu abeere mwesimbu asula nga mbizzi talya kawunga bantu ke balya alya ccacu nga nkoko abaana be ku ssomero baba banja fiizi ttaamu 2 landiroodi mu kazigo mwasula amubanja omusaala gwe gwennyini omutono ennyo gukeereye akakatono kaafuna kennyini takafunira mu budde kyokka ng'ate era sitiiru ne bwakafuna olw'okuba kaba katono kasanga ebizibu bingi ne weesanga ng'asasuddeko amabanja n'asigazaawo zero balance ng'ate era sitiiru asigazza mabanja oyo gw'oli mu kugamba nti okulya enguzi kive kyokka ng'afuna obukadde 3 ng'omusaala omutongole nga tonnagattako alawense yabba obukadde 5 naye ng'emabegakaawo woofiisi ye ey'obwaloopu yasponsalingibwanga n'obuwumbi 4 buli mwaka teyakkuta ye nabba ow'emitwalo 35 asula obubi alya obubi abaana be tebasoma landiroodi amubanja gw'ogamba aleme kulya nguzi eyaloga Uganda era n'embuga akyawanise mu 16 ndowooza gy'emyaka nga 8 kati gye twakakuba amabega eggwanga lya Bungereza lyagwamu embeteza wakati w'abakulembeze n'abakulemberwa abakulemberwa nga bagamba nti ffe tukooye omukago gwa EU tegulina kye gutugattako era tulina okugubuukamu mbagirawo wabula nga bba abakulembeze bagamba nti kikafuuwa omukago gwa EU tukyagwetaaga era tetuyinza kuguvaamu olw'okuba gavumenti ya Bungereza tekoma kuwulira buwulizi wabula n'okuwuliriza ekumanyi ng'eggwanga erifumbekeddemu demokulasiya kino kyawaliriza gavumenti okutegekawo akalulu ak'ekikunga akataali just kalulubululu wabula ekyali ekibuuzo ebibuuzo byali 2 ku ballot paper tusigalemu oba tuveemu ebivudde mu kubala obululu bigenda okukuŋŋaanyizibwa nga tuveemu tekyali kibuuzo wabula efuuse ansa kino kyawaliriza katikkiro wa Bungereza yaliko mu kiseera ekyo gwe baayitanga David Cameron okulekulira lwa nsonga tosobola kukulembera batuuze b'otafaanaganya nabo era b'otakwataganya nabo ndowooza era kya buvunaanyizibwa nnyo omukulembeze yenna okubanga akwataganya endowooza era ng'afaanaganya endowooza n'abo baakulembera kubanga bw'otakwataganya ndowooza na kufaanaganya ndowooza n'abo b'okulembera kizibu nnyo batuusaako obuweereza obwetaagisa lwa nsonga temukwataganya ndowooza era temufaanaganya ndowooza kya buvunaanyizibwa ng'abatuuze we tutafaanaganyizza ndowooza yadde zikwataganya beerondera omukulembeze we banaakwataganya endowooza era we banaafaanaganya endowooza musajja wattu bw'atyo n'alekulira naye mu Uganda omukulembeze aba akyaleebuukana na gwakubba ssente ya muwi wa musolo ate ne bamutikka omulimu gw'okulondoola eyabbye ssente y'omuwi w'omusolo mbuulire enkima yatandika ddi
okusala olw'ekibira. Ero si ku kyalo bwebaako ebeera n'olukiiko era olukiiko olwo lubeerako defense. Naye defense akyaleebuukana na gwakubba mmwanyi za mutuuze. Ate omuwadde obuvunaanyizibwa obw'okulondoola ababbi ente z'omutuuze. Mbuulira bw'anaatuuka eyo bali tebaamuweeka omunyago gw'oba omusolo gwa kimu kya 10 addaafu tyanke omusango, kubanga walaba obwesimbu bwe butono nnyo ku byenfuna oba butono nnyo ku ssente, era asobola okufuula ekikyamu ekituufu azironga azo omuwadde ssente, era asobola okufuula ssente y'omuyi w'omusolo eyiye ng'omuntu. Mbuulira omuntu ekikulanga ekyo omuwooti omulimu oba omutikkooti obuvunaanyizibwa okulondoola abantu abamufaanana, okulondoola abantu abalinga ye, okulondoola abantu abali mu kategore y'emu. Singa nkeera ku makya ne nkuteresa omutwalo gwange togulaba nti mutono, naye singa ntuuka ogukusaba n'ondaga nti togulinaawo wagukozesezzaako, mba sikyasobola kwesigisa mitwalo 10. Olaba obwesimbu bwakubuze ku ssente entono, nkwesigisa enti emitwalo 10. Mpuuga yaterebuka. Ekikulu Mpuuga oterebuka mangu. Ekikulu Mpuuga oterebuka mangu. Mpuuga yaterebuka ku bukadde 5. Mbuulira bw'anaabeera omwesimbu mu kulondoola obuwumbi 94. Bali abaatwala obuwumbi 94 wakirowoozezzaako nti singa bamuwaako akawumbi akamu tagenda futyanka. Bwe kibanga ddala tulondoola ssente ya muyi wa musolo nga kyekigendererwa, era nga paalamenti ewulira yali yagadde ssente y'omuyi w'omusolo eragibwe ensaasaanya bw'eba teriiwo, kampuni yonna gye yawa kontulakiti ey'okuzimba ekisaawe ky'e Namboole erina okurifandinga ssente. Wallahi Mpuuga si ye muntu omutuufu okulondoola ssente ezo, kubanga ababbi tebakubira babbi bannaabwe enduulu. Ate omubbi bw'anaakubira mubbi munne enduulu ne bamukwata, banaabeerawo abatuuze bamukozeemu ssanko bamwebunguludde, bali mu mwambaza bipiira, bali mu mukuba era bagenda kumwokya. Taagambe nti n'oyo bulijjo tubba naye. N'olwekyo kapa tebagikuumisa mata, embwa tebagikuumisa nnyama ne bweba tennagibbako. Naye kangeze sivumye, nkiddamu sivumye, mpadde kyakulabirako, kangeze Empuuga mbwa. Embwa gye bayita Mpuuga tebakomye bukomi kirowooza nti esobola okubba ennyama, wabula emisana yabbye ennyama. Mbuulira ate ekiro ogikuumisa oti ekyoto ky'ennyama kw'oli mu gikalirira oba ekibani. Mpuuga kamuyite kapa atakoma bukomi, kuba kapa gye tumanyi nti esobola okubba amata, wabula nga yagabbyeko dda. Ate akawungeezi nga mmaze okkama, nfuna nti akasibu akampugula nga nnina okuvaawo mangu ne ŋŋaaka kapa eyo gira onkuumirako. Singa ssente zino Mpuuga azibba, sipiika gw'alina okukwatibwa, kubanga gwe wakuumisizza omubbi enva, gwe wakuumisizza embwa ennyama, gwe wakuumisizza kapa amata. Mu babaka bonna oba mu bukiiko bwonna bwe muyina mu setteeserezo, nga gwe mulabye asobola okulondoola ssente ezo mu bulambulukufu, ayina kubeera Mpuuga. Sooka weebuuzeemu, bano abaana abakyali abato tunaabasomesa batya nti enguzi nkyamu, ng'abali b'enguzi ate be batikka obuvunaanyizibwa obw'okulondoola abali b'enguzi abalala. Tuli mu kuzimba ggwanga ki? Ebiseera ebisinga otunuulira oyo Museveni nga yeererejja, muyige mwoyo gwa ggwanga, muyige mwoyo gwa ggwanga, n'ebirala. Abaana okuva obuto mubasomese mwoyo gwa ggwanga, naye ate abaana baffe balaba TV. Abaana baffe batuwulira nga twogera ku Bampuuga. Sooka ombuulire, omwana oyo ŋŋenda ntya muzimba mu mwoyo gwa ggwanga era okuba omukulembeze omulambulukufu, nga baalaba abali waggulu be yali tutte ng'ebyokulabirako. Abba ne bamukwata, tebamusiba, tebamuggyako kyabbye,
wabula bamwongera bwongezi buvunaanyizibwa kunoonya babbi balala ate nga ne mu kifo ekyo afuniramu ssente nnyingi nnyo okulondoola ababbi abalala. Mbuulira omwana oba omusiigidde kifaananyi kinti omubbi ye Kabejja mu nsi yaffe Uganda. Mpuuga ekyokulekuulira bwe kiba nga kyamukaluubirira, at least yalibaddewo nga Kiddofe, yalibaddewo nga Kimakolima, ng'ekifaananyi kumalako bumazi kisanja kye. Naye Mpuuga si ye muntu gw'okyasobola okutikka obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku lw'eggwanga. Mu Uganda MP bw'abba mu paalamenti terina maanyi gamugoba. Kyokka nalabira juzi mu South Korea oba omwaka gwali gwa 2017 era still oba gwali gwa 2016 pulezidenti oyo omukyala so yajjako ne mu Uganda Museveni n'amutwala ekampiringisa. Yalabikira mu mivuyo gy'okkumpanya ssente w'omusolo oba egy'okulya enguzi. Paalamenti n'emukunkumula eggoye mu kibya. Nti eri paalamenti erina n'amaanyi ku executive. Wano paalamenti yo kennyini teyeeyinaako maanyi kugoba bammemba baayo ababeera babbi, wabula amaanyi egoleseza kugubongera ccepe za bubbi, kubongera zi ranks. Mbuulira onookubiriza otya omusirikale w'eggwanga okuba omwesimbu, obutalya nguzi, obutakwata bantu ngeri ya Mancholo olw'okuba balina ke bamuwaddeyo, oba obutafutyanka misango olw'okuba eyaguzizza omuwawaabirwa alina ke yamuwaddeyo, ng'atunuulira ba MP mubongera zi ranka, mubongera zi ccepe. Ne paalamenti eyo kansooke ngitwalemu ng'amagye. Mpuuga oluvannyuma lw'okumukwatira mu bubbi, ate paalamenti eri kumwongeza zi ranka, eri mu kumutikka zi ccepe. Naye nga teweerabira nti Mpuuga oyo eyabba obukadde 5 ne bamukwata ate ne bamwongeza bongeza ccepe. Omusaala gwe oguli official nga sinnagattako z'alawense guli obukadde 3. Naye gwe omusirikale ono gw'ogamba abeere muntu mulamu, abeere mwesimbu, asula nga mbizzi, talya kawunga bantu ke balya, alya ccacu nga nkoko. Abaana be ku ssomero baba banja fiizi ttaamu 2. Landlord mu kazigo mwasula amubanja. Omusaala gwe gwennyini omutono ennyo gukeereye. Akakatono kaafuna kennyini takafunira mu budde, kyokka ng'ate era sitiiru ne bwakafuna olw'okuba kaba katono kasanga ebizibu bingi ne weesanga ng'asasuddeko amabanja n'asigazaawo zero balance ng'ate era sitiiru asigazza mabanja. Oyo gw'oli mu kugamba nti okulya enguzi kivve, kyokka ng'afuna obukadde 3 ng'omusaala omutongole nga tonnagattako alawense. Yabba obukadde 5. Naye ng'emabegako awo woofiisi ye ey'obwaloopu yasponsalingibwanga n'obuwumbi 4 buli mwaka. Teyakkuta ye nabba ow'emitwalo 35, asula obubi, alya obubi, abaana be tebasoma, landlord amubanja, gw'ogamba aleme kulya nguzi. Aloga Uganda era n'embuga akyawanise. Tweyanzizza nnyo mukwano gaffe Yekola Itongwa webale kusomesa ggwanga. Yes, Mathias Mpuuga Nsamba ne Speaker wa Parliament Anita Amongi byonna bye babala ensi batunuulidde bataddeko kamera. Naye kyekinaggwera nga Mathias Mpuuga Nsamba ate yali mu kutunoonya kubanga ono gwalowooza nti yafuuse munne, yafuuse mukwano gwe, yafuuse wuwe. Ndabanga ali mu mweyolekeza obuzibu obw'enjawulo oba mwegwanyiza nze naawe gwe nange ffenna tetumanyi kituufu, naye ng'embeera bwetyo bweri. Mpuuga ne Anita Amongi byonna bye bakola bajja tuuka ekiseera babijjuse oba abaana baabwe bajja kubaka ekyenjawulo kibalijjukira nti bataata oba maama yakula bw'ati ensi
n'emukyawa era tusasule ebyo ebibi n'ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda.